Nkwaniriza omulabi omulungi wa Kingdom TV mawulire mu Luganda ng'okuga kusomera nze Samali Kisakye tutandise n'agavudde kasangati gavumenti ejje entamu musango ogwebadde evunaana Kano Dr. Kizza Besigye nga kigambibwa nti yanyomola ebiragiro bya poliisi oludda oluwaabi teruwadde ensonga lwaki gavumenti ejje entamu musango guno naye omusaasi waffe katuwe ebisinga ku ebyo. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti y'omulamuzi Kasangati Kano Dr. Kizza Besigye gy'abadde avunaanira omusango gw'okunyomoola ebiragiro bya poliisi. Besigye aleeteddwa mu kigege y'amakomera ng'era ajjiddemu yekka era olutuuse n'avaamu wakati mu bukuumi obw'ekitalo. Ono abadde ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu atwaliddwa butereevu mu kaguli era omulamuzi n'atandika okuwulira omusango. Wabula omuwabi wa gavumenti Joseph Kyomuhendo olwaleero lwabadde asuubirwa okuleeta omujulizi asembayo kyokka n'akatema kkooti nga gavumenti bw'ejja enta mu musango guno. Your Honor, your hands are tied in this matter. We are withdrawing and we don't seek your consent under Article 120. Kyokka kino kitabudde bapulida ba Besigye nga bagamba nti kino kigendereddwamu kuboonoonera budde kubanga bamaze ebbanga ddene nga beetegekera omusango guno. The draw requires the consent of the court. We pray that the court refuses to grant that consent and the matter proceeds to the final witness this morning. The accused has been put to great disadvantage. Oluvannyuma Besigye naye agambye nti guno omusango buli muntu yenna abadde akimanyi nti bamusibako musibe. I have been prosecuted uncountable times by the public prosecutor. It has been evidenced in court under oath having senior officials of the prosecution confessing that they have fabricated evidence against him. It's on record. This is the prosecution we are talking about. It's not just in this case, Your Worship. We have a public prosecutor who is clearly abusing his office to persecute a citizen. And I think that abuse must be addressed at some point. When the state withdraws charges against the accused person, it's not a bar that they may not reinstate it again. And at this point, this court's duty is to discharge the accused person, and so I do it. Besigye tayimbuddwa kubanga akyalina omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe oguwulirwa mu kkooti y'omulamuzi Nakawa. Aziddwayo eruzira wakati mu kwerinda okw'ekika ekya waggulu. Eggulire lino likusakiddwa eka Ronald ku lwa Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.